Ekitongole kya NEMA kivuddeyo ne kikakasa nti kyo tekigenda kuliyirira muntu yenna ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ate z'ensonga za Kabaka bannange nabyo era bizzeemu. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye muyina mu maaso awo wamma nga bamutwala kaguddeyo. Abedi Bwanika naye alayidde agambye ekintu ky'ayina tagenda kukiyita yadde n'akatono. Joel Ssenyonyi naye talubuzeemu. Fulufiga naye bambi muyina mukazi wa ttaate ng'alojja. Eddie Kenzo ne Nyamutoolo nabo tebalubuzeemu. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme situbwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Shiba Kalungi naye ate munnange amazina atukakasa ku nsonga z'olubuto lwe bannange nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko ba mikwano. Fulufiga muyina maaso wano munnange nga ye akyalojja ekibuga Dubai era yagambye ebintu bye yalaba e Dubai alibinyumizaako abaana be n'abazzukulu n'enzukuluza. Kale katusoke tulabe kana akatambi ka Fulufiga biki ebyo ebyamukangana kati byakyewuunya ate tusobole okweyongerayo. Bannange nnyume gyanyumyamu oyinza okugamba Dubai mwakaddiidde. Esi yekwatayidde obulamu bw'abaana bali e Dubai. Dubai geyeena. Ofuluma bw'otunaba ng'ayingidde mu geyeena. Weza yawe toyina wasiza bannange mulekerawo tuwanira ensinga nzina ebizibu byazo kino nkibaddamu. Dubai kyetalabeyo kiri kimu omusajja akola yo omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi kwegamba kunyumiza Dubai oyinza okugamba nti amazeeyo ebbanga eriwera naye munnange nekyewuunyisa nga yamazeeyo zebadde ennaku nnya ze yamaze mu kibuga Dubai naye maama atenda obunkenke ate abantu bwe babeerako kale mu kibuga e Dubai naye kasita wanyumiddwa twakulaba wano ng'opepeya n'abasajja abazungu bwe tweyongerayo ewa mwana muwala Spice Diana ne Kalo Kasiita munnange oba kati zino engoye ze bayita batya bannange gwe wenna osobola okunyamba tegeera nozimbulira kataawo wamma mu comment section nenga munange nenyongera obajukiza nga bafulumisa akayimba kali muliro era gwe wena munange atinaba kafuna genda ate ku mikutu gyabwe gyonna abakatadde ku bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi bannange olubuto olukulidde ddala munange omanyi ennaku zinaabuzabuza ayambala bimateneti ayambala obuwala obumpi olwolumu n'ayambala ng'obwereere naye munange eddagezezaako okulukweka neffe wetuli tululaba Kasuku munange ebintu byavayo n'agamba bwe byali bituufu kyokka ate Kasuku yekyusiza mmanyi watugambye agambye bunedda amawulire nabagamba mafu munange Shiba Kalungi alina omwana omukulu nagenda obitegeera nga Shiba Kalungi yakola ki yazaala dda naye nga wamma ekyamazima Shiba Kalungi ali lubuto kyekifaananyi kyolaba abadde ali ku konsati y'aba Blue 3 era nga yambadde akakwale kampi nga wookalabaako naye nga maama dde olubuto luzimbidde ddala ate ennaku zino wamma n'ennyambala gy'ayambalamu eyina entiisa gyetiisaamu kale bwe tweyongerayo n'omwami Abedi Bwanika muyina mu maaso wano nga ye akakasa agamba ye tagenda kuva mu ntebe ye munnange temugenda kumutiisatiisa si mwana muto ekintu kyakola akimanya ate era akyagala bannange entebe ewooma katumulabe tusobole ate wamma ba mikwano okweyongerayo. Ekifo kye baagala okunzigyamu saa kivudde mu mwendi kambabulire mukulu Ssenyonyi nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament nze gwabadde ogoba wannemeddwa ekyo kitegeeza oli mujega kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi ebigambo byoyogera tojja byetonde enkya ng'oyogedde bingi ekikolwa kya Ssenyonyi kitegeeza nti mujega kitegeeza nti ebyobufuzi bwatyo ye munnange omwami Abedi Bwanika agamba Joel Ssenyonyi munnange toyina byontiisa nze siri mwana muto siva ku ntebe entebe nkewooma baddiya bwe tweyongerayo ne mwana mulenzi Ripazo yakuyimbira enkudi ono no munnange amaze akabanga nga yeetega omuyimbi Irene Ntale era olunaku lw'ejjo abadde yataddewo emitwalo 7 ng'agamba nti Irene Ntale singa akkiriza omutwala ku ddeeti agenda musimba egyo emitwalo 7 munnange omanya abakazi twagala nnyo sente ate mulowooza Irene Ntale teyagudde mukwano ne Ripazo era mbu munnange naye kana akayimba Irene Ntale ke yayimbye akapya munnange yakayimbidde wankudi kali wetuli bwenkongerayo ne mwana muwala Shifula wa Hozambi ate ye mulowooza teyayingidde dda studio ye munnange agamba omwangu yatte enswazi kanyingire mu studio ng'abantu bakyanjagala
banange omwana akoze ka speed era muyina maaso wano ozambya shifula bwena musaze ngakirira ngakutefene bwaseke emiwula shifula yambuza wemalira ozambe bizibu byo byemalira omwangu yatta enswa era nga ye munnange bw'atyo Shifula wa Hozambi yayingidde da studio muye ebintu tabiteeka mu muzannyo kale bwe tuli bwe nkuzaako eno ewa mukyala Bindeeba munnange nno olunaku olwaleero happy traditional wedding anniversary yaabwe aha bannange naye nga ye mukyala Binde mukyala Kokutayiro bannange mumulabye Nakawere bwanyirira bannange ennaku zino abakyala bo bayize okwekolako nga bali bannakawere nalabye awo omukyala Farida Nakazibu nga yenna anyiriranga ekinya ekigudde mu matakale bannange mutulaze kawaaka naye nga wamma tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga bwe nkuzaako eno Alian Skin yagenze n'ayimba oluyimba lwa Yezu naye bannange bo ba social in-laws batandise dde okusala omugambo mu bannange oluyimba lwe yayimba olwa Yezu munnange dde olwaganidde ddala yadde ate okutuukako mu Kereziya naye bannange bantu mmwe lwaki musala ebigambo lwaki buli kadde mwagala ate ebintu ebyonoonese kale bwe tuli ate eyo wa Alian Skin bwe nkuzaako eno kyo munnange ekitongole kya NEMA kivuddeyo ne kitegeeza abantu bonna menyedde amayumba kwotadde n'ebintu ebirala nti munnange tebagenda basasula yadde n'ekikumi yadde n'akabajjo k'olwataano nti okuba munnange ebyo ebintu bye mwali mwabikolerawo mu bukyamu nti ate okuggyako mmwe kennyini bye bamenyedde ebintu mmwe abavunaanyizibwa ate okusasula ekibiina kino ekya NEMA kale bannange nawe osobola okumpa endowooza yate mu comment section kino ekintu kye bavuddeyo ne boogera kituufu okubanga bo baagala obwenkanya mbuno bo babasasula ssente oba bannange ate awo tutuuse mu Uganda bwe nkuzaako eno ew'omuhazibandi n'omuwayifu munnange Edikezo ne Nyamutoolo ye munnange okuva omuwayifu we yasimatuka amasasi ye omuhazibandi omulimu gwo agukoze nga bwe kyetaagisa buli lunaku amutwala ka awutu baabo munaye ku kakofi baabo oludda bannange omuhazibandi wamma ye omulimu agukoledde dda ndowooza ga munnange nga nali nkufiiriddwa abaana baffe kale bwe tweyongerayo mu birthday ono nno nga muzzukulu wa bebe nga mwana waffe oli mu mutabani omukulu ate munnange olunaku olwaleero awezezza omwaka munnange Kibebi Bitama ate bwe tweyongerayo ewa King Shiba ate mulowooza tazadde abalongo bamukunja munnange twabalabanga awo King Shiba ng'akola ebbuba naye yabyogeranga onkozesa wano onkozesa kyokka ate wotugamba nti ng'obyegaana munnange kano akabuliiro ka King Shiba munnaye abadde ali eyo ng'akoza ki ng'akuza lubuto era olunaku olwaleero bw'ati ate munnange Mukama bw'asiimye n'atuwa abalongo era nga wenjogera ssaawa zino ndowooza mukunja yagenda okubeera oba ssaalongo kuba maama bwe tweyongerayo bo munnange ba social in-laws bo tebaagala kwewummuzaako munnange mwana muwala kyamuliibwa kalungu ate mulowooza tebagambye nti mwana wa Ronald Mayinja bannange era ebifaananyi baabigasa edda nga wobirabawo naye weweetegeeza ebifaananyi bino ebibiri nange enjawulo sigirabawo nnyo bakati nze ng'oyinga eruddawa nenga nange ate njogera kyendabako bwe nkuzaako eno ewa mwana muwala Chosen Becky oba mukyala Dictator Amiru munnange driver eyavaayo n'ayogera ebigambo mbu Chosen Becky mwezi biki bulijjo abadde amuvuga ng'amutwala ambasajja ate mulowooza teyakomyewo okwetonda yagambye munnange bwali butamanya nakozesa busungu naye nsonyiwa munnange oddemu onziriza kalimo abaffe wobeera gwe okola otyo manyi driver wa Chosen Becky yatokomoka ebigambo ng'oyinza okugamba nti oba waliwo abimutumibwe tweyongerayo ku nsonga za Kabaka maasawo nina Calvin Kayanja ate naye wamma ng'atabukidde bubi nnyonnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga naye nga tunayo kugendayo ate ye mwana mulenzi King Henry eyazaalibwa ne bannange abaana b'omulembe guno nga mwetuuma amannya mbu King Henry eyazaalibwa ono nno munnange oluvannyuma lw'abantu okubuuza Kabaka aliwa ye ate yasazeewo n'abayiwa mu tyuni era nga bakakasa nti Kabaka gy'ali akayimbako kayitibwa Kabaka gy'ali osobola okugenda ku Facebook yonna ku YouTube n'onoonya ate munaye kayimba ako ne kasobola okuba nga kakugumya nga kakulaga nti munnange Kabaka waffe gy'ali bwe
Era ng'olunaku lw'ejjo Katikkiro Charles Peter Mayiga ate munnange bw'atyo yavuddeyo n'atukakasa n'atugamba nti bannange omutanda gy'ali naye abasawo tebannaba kumusiibula ekiseera bwe kinaatuuka ng'ateredde bulungi bagenda kumusiibula akomyewo naye maaso wano waliwo omunyiivu ngenda kuba ate mubatuusaako era nze munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subiya News Extra. Nze nkiwa nti akaliro okawulira olaba otuuse n'okuwemula kabaka waffe nti eriyo abamuzanyisa ng'akapiira simanyi oba obadde otegeeza kagali mpitawa oba obadde otegeeza ka life guard oba obadde otegeeza kapiira ki naye okutuuka okukakkanya kabaka okumutuusa ku ssa ly'akapiira nga kiva mu kamwako Katikkiro wa Buganda nze ndabira ddala nti akaliro otandise okukawulira naye ng'eno nsobi yammwe Obuganda mwalagajjalira nnyo abaana ba Buganda ne bafuuka bannantagambwako ne bafuuka emisege bana abazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda babadde bawemula amawanga amalala ne batuuka n'okusekerera emirambo gy'Abanyankole nga muli kye ne bafuuka bannantagambwako muli eyo musirise mwalema okubabugaabuga mwalema okubasomesa mwalema okubayamba mwalema okubafuga kati olwaleero bali ku kabaka waabwe bakuba amafumu nze nzikiriza nti akawuliro okawulira naye bwe mutategeera nsobi eno Buganda izinomo Buganda yonna neebulwamu puroguramu wadde esomesa abakulembeze ekubiriza abantu okukola ebyamakulu mu Buganda yonna ne batuuka okulaba nti omuyaga yalina okukulembera eggwanga lino mu Baganda bonna ekitegeeza nti Buganda nga yo tene kyalinze bakulembeze na kusomesa bantu ba Buganda kati olwaleero bali kummwe nga Buganda ne bano abazzukulu ba Buganda basiiwuusa empisa ababafuukidde akayirigombe basooka kuvuma mawanga malala nga muli kye nze era nsaba akaliro mukawulire naye ate kigenda kunnuma nnyo nti Obuganda bugenda kumaliriza buli ku ttaka nga Baganda bennyini be mwalema okusomesa be mwalema okufuga n'okugambako be bamwemaliddewo era nsaba akaliro okawulire mirembe kubanga nsobi yammwe abaana bano badde bavuma abantu nga musirise ng'Obuganda mwalema okubafuga n'okubabuulira ekyokukola kati olwaleero akamanyiro ke bajje ku Banyankole kubasekerera nga bafudde okuvuma amawanga amalala okuwemula abasoga okuvuma abatoolo okuvuma abakiga kati bakaleese ku Buganda awo akaliro mukawulire kubanga nsobi yammwe mwalema okusomesa wadde abantu obukulembeze Buganda yonna Abaganda bonna amaaso gaabwe ne babatunuuliza omuyaga nti yasobola okututwala mu maaso musiyazi Buganda ne mulema okusomesa Abaganda ky'obukulembeze kye buli nabaani abali siriyaasi awo kaliro kawulire mukama wange Peter Mayiga sikulinaako buzibu gwe wulira kaliro kubanga mwalagajjalira abavubuka ba Buganda abazzukulu n'abaana ne mufuuka bannampulira zibi ne mwefuula abatawulira nti bavuma balala kati olwaleero kikutuddemu sigenda kukuwolereza Charles Peter Mayiga gwe lwanagana n'abantu bo naye kinnuma nnyo nti ndigamba ky'abaana bange nti Obuganda bwasirika nga Abaganda bawemula amawanga amalala paka lwe gwatuuka Abaganda lwe baatuuka okuwemula kabaka nze bwente bwe mbagamba ne Charles Peter Mayiga okusirika kwammwe nga Abaganda bavoola abantu abalala olwaleero kiri wammwe era nsaba ne tribes endala zisirike nammwe muloze ku baana bano be mutalina kyalinze be mutasomesezza be mutabuulidde mugaso gwa bukulembeze n'abakulu bwe babamalawo